Mukulu oyo kiba kirungi nnyo. Abali amabega w'ekintu kino. Yes. Nti omukulu oyo uddayo weetegereze track record ye. Bwe yaweereza ng'akulira bakkaawo bonna mu ggwanga. Era ogezeeko okunoonyereza ebirowoozo bya bakkaawo abo. Kiki bamulowoozaako? Lwaki azze ayita mu rishafu ez'enjawulo ennyo? Rishafu tezitera kuleetebwa kubanga omuntu akola bulungi. Ate singa yali rishafu y'amaanyi bandimugye mu office. Ovanga ku muntu gwe bajje mu office of the prime minister. Ng'obadde omuntu alinga minisita 13. Ba minisita 13. Ne bakujjako ne bakuzza eno n'obeera mu Ministry of Ethics and Integrity. Etalinaayo eri bannabyabufuzi bagita waliwo dry ministry ne wet ministry. Office of the president. Nti eno ministry talina nnyo kasente. Kati baakujja eri. Eba demotion. Ne bakuleeta eno baggobye okuvalumbala omwaka ki? Gumu. Wazze ng'oteekawo ebiteekateeka ebyaggobye eri. Ku mirimu ebiri. Kakati ozze eno omanyi eno ministry bagitanga ministry ya kwewummuzaamu. Kati ozze omulire ku nzikiriza z'abantu. Omulire ku ddiini. Ozze okwewummuzaamu. So bwe tuba twetegereza ebbaluwa zino tulina okwetegereza baani bano beboogerako kubanga ebbaluwa zigenda eri bantu. Kakati omuntu ono gwe bawandiikira history ki ali awo era twagala twebuuze bw'oba onaasoma ebbaluwa eno weebuuze biki ebyagenda mu maaso mu miitingi zino kubanga enjawukana teyali wakati wa bannaddiini bokka. Yali wakati wa bannaddiini n'omukulu ono gwe bawandiikidde ebbaluwa wamu ne banne bazze nga batembeeta ensonga eno kuli Canon Aaron Mwesigye. So tulina okwetegereza ndowooza ki eyabaawukanya era bakadde baffe abali mu IRSCU basobola otuwaayo ku bwino naffe tusobola okwekolera okunoonyereza okwaffe kubanga bannayuganda nga bwe naggamba luli akawaayiro 41 akasemateeka 41 kakusomere wano mangu kagamba nti no munnayuganda yenna alina eddembe okubeera ng'afuna information emukwatako. Right to access to information. Every citizen has a right of access to information in possession of the state or any other organ. For example, Ministry of Ethics and Integrity or agency of the state, except where the release of the information is likely to prejudice the security or sovereignty of the state. Sisuubira nti information gwe balina ayinza okuteeka mu katyabaga eggwanga ebyokwerinda by'eggwanga kubanga lino ddembe lyaffe litukwatako. Nolwekyo tulina okubuuza ebibuuzo ebikakali. Buli lw'okwata ekifo kye bayita public office ng'omukulu Danstan Balaba oba ozze under public scrutiny kubanga eyo ministry fa abakusasula okugibeeramu. N'olwekyo nina obuvunaanyizibwa okubuuza gwe emirimu gy'ogikola ng'ani era ogikola otya era emirimu egyo ogituukiriza. Nti bw'osoma mandate ya Ethics and Integrity, Ministry of Ethics and Integrity, omukulu ono maaso eyo gye tugenda nja kusomera kino ekiwandiiko kye bayita Guideline to Police Development mu Uganda. Otegeere nti poliisi bagizimba batya mu butuufu bwayo. Era omukulu otweddeyo twebuuze poliisi ezazze ng'azimba ng'ali mu local government oba ziyise mu mitendera emituufu. Era lwaki abaagala okuttattana enzikiriza n'eddiini mu Uganda bakozesa ye? Kubanga okuleeta etteeka ng'eyo ozirabamu ebitege. Buli tteeka ly'oleeta olina okufuna omuntu asobola okulyogerera obulungi n'asobola okulidifendinga. Tebamala gakwata bukwasi muntu ne bagamba oyo abeeraawo oyo bamuteeke wano. Okitegeera bulungi? So ngezaako nnyo okulaga nti history eno ekulaga endowooza nga bwe baali bagamba nti nno tuli bayeekera tukkiririza mu buyeekera n'olwekyo eddiini baziteekeko ekkomo. Naffe tulina obuvunaanyizibwa ku sayidi yaffe nga bannansi. Ssemateeka atuwa obuvunaanyizibwa mu kawaayiro akasooka n'akawaayiro akookusatu nti omuntu yenna anaavangayo n'agezaako okusuula ssemateeka w'eggwanga gwenga munnansi obuvunaanyizibwa omugolokeramu n'omugamba nno nedda kamalize nga nkuwa omusango guno mu mwaka 1966 gavumenti y'Obote ejjawo constitution eyaliwo ne baleeta Pigeon Hole constitution yawandiikibwa omugenzi Binaisa yagiwandiika mu kiro kimu mu kiro n'awandiika constitution mu kiro kimu n'agireeta. Constitution eyo bagenda ogireeta waliwo baminisita b'Amini baminisita b'Obote babiri abaali mu parliament
omu Grace Ibingira ne Daudi Ocheng bavayo nga b'opposinga gundi eyo. Kati waliwo amateeka mu kiseera ekyo agaali gasobola okukuwaŋŋangusa naye ng'oli mu ggwanga lyo ge baali bayita deportation orders era ne babajja e Kampala ne babasibira e Karamoja. Kaakati omu ku baaluma etteeka eryo baali bamuyita Mukulu Matovu. Kati awaaba omusango mu kkooti nga baguyita Uganda versus Commissioner of Prisons ex parte Matovu. Nti lwaki Matovu bamuwaŋŋangusa okuva mu Buganda n'amusibira e Karamoja n'atwala omusango mu kkooti. Kkooti ng'egamba nti nno order zino ze baaleeta zaali tezirina buyinza mu mateeka. Kkooti ne expert Matovu nga yawaaba. Kkooti n'esalawo n'egamba nti gavumenti bw'ejjira mu buyeekera naye n'eteekawo constitutional order, etteeka lyebeereeseewo liba ttuufu, libateeka kubanga kati ebeewambya obuyinza. Kaakati tulina okwewala okudda mu katyabaga akaaliwo mu myaka egyo nti bano ba Danstan balaba ne bannaabo balowooza bwe batyo basobola otuteeka mu katyabaga nti nno baagala okusuula gavumenti nga bakozesa ebiteekateeka nga bino. So njagadde okusigira ekifaananyi ekigazi mu mateeka nti bino bye bakola si bya bulijjo. Abamu abasajja abakulu nga bano bamanyi Uganda gy'evudde, bamanyi engeri gavumenti gye bagiwambamu ne bazisuula nga bali munda. Kati guba tomanyi history wa Uganda, teweetegereza byafaayo bya Uganda, osobola okulaba obulabi ebbaluwa n'ogamba yi musajja mukulu yayogedde bwogezi. Naye nze nga munnamateeka obuvunaanyizibwa obwange nga munnamateeka ayagala eggwanga lye naye okusingira ddala ayagala obwakabaka n'obulokozi. Kinkakatako nnyo okuddayo neetegereza ebyafaayo bya Uganda kubanga yensi gye mpangaliramu. Neetegereze abasajja nga bano abaleeta ebintu bino ebiswaza lwaki balowooza bwe bati. N'oli munnayuganda akitegeere. Nkugambye nti nno omukisa gwe tufuje mu June ono ne July nti tugenda mu kaseera k'ebyobufuzi. Akaseera ako eno ebeera divine moment. Mu divine moment nga bwe tugambye nti Goliath tulina omusalako omutwe. Mu divine moment eyo olina okuyambako abantu okwetegereza ebigenda mu maaso mu ggwanga. Si kusoma busomi bbaluwa naye bategeere omwoyo oguli emabega w'ebbaluwa eno. Era tujja kugenda mu maaso awo kubanga kati kye ngenda okukola njagala kufuna information eyava mu meeting eno, baani abaagituulamu, tumenye omu ku omu ebirowoozo byabwe. Eddembe lyo liri ly'okuwonyeko mu ssemateeka y'okufuna access to information. Ogenda osala etteeka likwata ku ddembe lyange. Olwaleero tofunanga biki ebyateesebwa. Olwaleero tusazawo tusa nti tutandikire ku mukulu balaba. Naye ate bw'omwogeddeko ate n'oyogera nti abantu abakulu abamanyi engeri gye basuula gavumenti nga bali muli, olowooza ayinza okuba nga poliisi ali mabega waayo mu busungu bwa demotion. Nakyo kisoboka. N'agamba nti n'abasajja banwane. Ayinza ne basajja bamanyidde nnyo okumpa abantu tuleeri ne bajja bampa akasonda mu ethics and integrity. Kannange gavumenti kanjisuulire wano. Kati bw'amma n'agisuula n'anoonya bw'anaakola naga nti institution esinga obunene gy'onyiiza gavumenti naye tesigala. Nzikiriza. Ani atalina nzikiriza. Kati n'azizingira wamu. Naye ate twebaza Mukama nti ebbaluwa eva mu IRCU. Ate nayo yerwanako n'ekutula ekijegere ky'abataddeko. Ne bamugamba mukulu. Twetegereze ekintu kyo naye ekituufu kiri nti amateeka agaliwo gamala. Our position is that the legal framework in existence is sufficient. Ne bamuwa ebyokulabirako ekiri mu constitution ne penal code n'amateeka amalala gonna agaliwo. Okwo be twongerako then basitutegera kye tukola. Nakalo kankayiseewo Apollo. Olumu okutya abakulu osanga n'aba IRCU bamusaamu ekitiibwa ne bagamba wadde tumanye ebyafaayo byo
tetujja kwogera tetujja mu lulimi olwaffe tetujja kulabisa katugaane bugaanyi naye nga tukussaamu ekitiibwa naye kaakati ffe abali mu lutalo olumu tetubeera nnyo mu ndowooza eyo bali baakola ogwabwe nga ffe twogera ku bino kyobola amateeka tegatukwata ffe tuinterpretinga betulaba ne tuddayo ne tukola okunoonyereza ne tugamba mukadde waffe na bino naffe tubimanyi kakati wandigenze mpola kali kye wagamba tetwagala kuya kigambo nyo kigamba until further notice kubanga buli lwogamba until further notice bye bino ebiddako ate bakugambye nti tuli bamativu n'ekiriwo kati gwe further notice ogenda kutandika eddiini eyiyo